Sabbiiti ewedde abakulembeze ab'enjawulo mu buyiiya baavaayo ne batongoza enkola ya Yoga Tunes ku wooteeri ya Pop mu Ndeeba era enteekateeka yali egendereddwamu okutumbula okuyimba nga kw'otadde n'okutunda ennyimba z'abayimbi era amyuka akulira enteekateeka ya Operation Wealth Creation Lieutenant General Charles Angina ye yali omugenyi omukulu mu kutongoza kaweefube ono. Enkola eno yasanyusa nnyo abayimbi bangi era kyabawa essuubi nti oboolyawo ku mulundi guno byandikyukamu nabo batandika okwenogera ku nsimbi nga bazijja mu bitone byabwe. Byogeddwa abayimbi tetulina ssente, abayimbi abakola tuni batubba, ababiki bakola ki? Naye nze bwe ntunda embeera eriwo njagala sooka kubeebaza nti mu creatinze product empya era tukikubireko mu ngalo. Wabula mu kuwaayamu n'omu ku bayimbi bannakinku Eddy Samusuuza abangi gwe bamanyi nga Eddy Kenzo era nga y'omu ku bayimbi abasinga okutunda ennyimba wabweru w'eggwanga lino, ono ye agamba mweraliikirivu olw'enkola eno gy'agambye nti ekyabula. Nze ndowooza enkola eno sinnagitegera bulungi era sijja kubaako kye njogerako ky'amaanyi. Naye nze kye nnyinza okugamba abayimbi bonna abali eyo nti twandibadde nga tuva mu bintu eby'okukuta ne tukukuta ne tumala okugwa mu nsobi ate ne tukomawo tusobole okubwa emiranga. Okwawukanako n'abayimbi abalala abeesunze enkola eno ye Musuuza agamba Simwetegeffu kwetaba mu nteekateeka eno era ono agamba nti waliwo eddibu ku nsonga eno nga bw'ali omuyimbi ow'amaanyi ono aliko n'amagezi ko n'obubaka bw'awadde abayimbi abaakatandika okusobola okufuuka nga kyali. Mu kaseera kano buli omu alinze kulaba oba ddala enkola eno eya Yoga Tunes esobolera ddala okuyamba abayimbi oba ddala kituufu abayimbi bajja kuganyulwamu nga bwe babasuubiza.